kumusabira. Oh. Kati mu kumusabira amangu agawona. Era yali tayogera n'ayogera neyebaza okumukola ki? Okumusabira. Ngawonye. Amangu n'endiro. Yesu yakola ebyamagero. Kati awo nenvaayo nze neŋŋamba kati sigenda kulinda bisigadde. Obutambala bwali bukupise n'obwesonyigwa. Obutambala already basa bali bagimpa. Nenvaayo. Naye nga tugambye olwesande olujja ojja kudda ne baasa eyo ng'ekitaddemu emitwalo egyo. Esatu. Akatambala okajjamu n'oddizaamu ssente. Kati nenvaayo n'akatambaala ako naye nga kati nkasuule waayo n'akasuula bajja kundaba. Ekituufu nagenda nako eki? Ewaka. Nukakola mulimo ki? Olunga akatambaala ako ke kagenda okunjijjako ebintu ebindiko. Anti nga okakola otya? Okatwala ewaka n'okeezazika. Kati nga ku ssaawa 9 ogw'ekiro olina okukajjayo gyokazizise. No, ng'olina okukateekayo ssaawa 7 ogw'ekiro. Onfuna? Nkuwuliriza. Okeezazika emitwetu. Ogenda kuloota buli kimu ekikubaddeko. Omanye n'omulimu ki gw'ogenda okukola. Okitegeera? We nakateekayo nafuna byangoba. Biki? Yali engo ng'engoba. Ekuzaawa? Twali tuli mu nga bw'onalaba oba nga olusaalu. Si lusaalu kati olaba nga bw'onaabeera mu lukoola. Nga obudde obutoototo naye ng'awasingawo miti nga gye tuddukira. Naye nga buli we mba nziruka bwe nti nsanga olusaalu olaga nti eriyo amazzi nenvaayo. Gye ndagera nensanga olusaalu olulimu amazzi nenkola ki? Nenvaayo. Kati akatambala ako saddamu keezazika. N'okajjayo nga tolina galiibwamu. Neŋŋamba omukyala wange ne mugamba naye abalokole bafere. N'agenza okuyambibwa ko ye gwe nagamba ogenda kugwira bwereere eddalu. Ebintu bigenda kusuula eddalu. Gwe bibeera byogera gwe tomanya. Naye nze amanye ebintu bigenda kusuula eddalu. Awo yali akwagala. Awo nentya. Neŋŋamba nkoze ntya. Abakyala baagala abasawo b'ekinnansi. Kati mba lumu ndi wakaawo kiro ssaawa nga 4 wa neighbor wange mpulira radio. Radio yegamba otambudde mu makanisa naye ofunyeyo bulimba. Jangu olokokere wano. Jangu osabeko wano naffe. Mukama ajja kukolera. Oyo musumba mulala. So omusumba oyo w'okukanani. Kanani yani kozi? Pastor Bujingo. Tuwe. Kati oyo. Awo wa Bujingo. Pozi nga mukatini. Bujingo oyo mwinako obubaka. Yeba ne munagamba buli omu. Abensobodde okubako kati abatini kubanji. Bujingo nkuyinako obubaka. Naye nga tonnantwala ku bubwo. Nze bwange bujja kujja luvannyuma. Njagala ombuulize onzizeeko katono nnyo biga ku mukyalo ono. Oddamu musisinkana oluvannyuma lwa church nga bamusabidde olubuto gwe bajja bakwatiridde. Omubuuza ku bibuuzo. Bisooka ombuulireko awo. Enkeera waalwo. Namusanga. Ne mugamba kuba omukyalo oyo yali mukwano gwa mama wange omuto. Kati kitegeeza nange nali muki? Wa family. Yali ng'owa family. Yes. Nga twemanyi. Ne mugamba waayo. Nabadde ku church. Ebintu bye wakoze nga saabitegedde. Koya kyogamba naye wabaddeyo. Kwanze nabaddeyo. Nagamba feri tuba tugenze kukola ki? Sente. Kwanze naye lwaki okkiriza okulimba bw'otyo? N'olimba abantu abangi. Koya ate kati ffe tukole. Waba kuwadde emitwalo 5 kati okigaane. Bakoleranga 5. Bw'ati we yaŋŋamba. Nagiwulirako nze mu kalondoozi mbusimanya bagibawo emitwalo 5. Nabiwulira ebyo nabiwulira buki kubanga twalina ffe abaana betuzanya nabo firimu nga batembeyawo obutunda kaleerwe abaana abo ne batugamba mbu babatwala ne bajja ne babakola ki abaana bakugamba babatwalira mu ngeri y'okuba nti balayisi bwe batyo bo bwe babatwala nti omuwe emitwalo 5 akoyereka agundi koyagala kizibu ogigoba kuba olunaku sitasobola gikolera bangamba kandulindoli bakaita batya kano ke baali bazanya okwo
kalondoozi nti baba wange emitwalo ki omuwala oyo nga yabyogera yennyini kati bw'oŋŋamba bw'otyo kinyetera okunzaayo kwoli nti nebyo byeyayayogera byali bituufu. Yes. Kati munayo oyo omukyala ngamba ffe baba batuwadde ssente konze naye toddayo tebiba birungi kuba senga saakulabye nandibadde nsigadde eyo nga simanyi ng'ate nagenze n'embeera yange gyempitamu kati awo tuvaayo tutuuka wano ku radio ntwala ku Kanani kati njiwulira saagisaako nnyo maanyi nga nze kiri mu bwongo kyamaze oyingira nti n'abalokole bonna bayaayi nga bote bugamba bayaayi naye nga kati kangume n'embeera yange sikyalina wakuddukira awo ne binninya ne bigamba omukyala gye yalaze yafunyeyo ki gamulemye okugoberera ffe bye twagala ali mu kuzunga na butambaala twamulese agende yafunyeyo ki tewali ngozokka naye nga kati ntandise okuweereza sitaani oba ki gy'anaayagala ku Kanani tewagenda kati olwo sinagenda olwo rediyo eyo njiwulidde kati eddoboozi eryo mala kutuukayo ku Kanani nenjijukira eddoboozi liri ntandise okuwuliriza rediyo nenjijukira eddoboozi liri nti lyali lyono erya pasita Bujingo eddoboozi linawulira ku rediyo kati mba nvuga abasaabaze ndi ku pikipiki omusaabaza ngamba ntwala ku Kanani kwanze ku Kanani yogwa nti wali ewa pasita Bujingo nga ne pasita Bujingo simukola simumanyi nanga tugende ngenda kukulagirira omuvuga ngenda okutuuka awantu waŋŋamba nga ntera okutwala wabaki abantu nangamba naye kyamu tugende tusabeko ffenna kwanze nkubuulire nti abalokole ekyaki gye nagendamu eyabalokole yantamya bonna nemugaa sisobola koye lwaki kwanza sisobola koye kale jangu osabeyo yadde eddakiika ezo biri kwanza awe nayingiza pikipiki yange abo abakuma bayinza okuŋŋaana koye nedda gwe bagambe nti ogenda tuula eddakiika ezo biri olinamalana bagenda gikoma togitwala eri emmanga engamba yakanyingire ndabe ne wano katemba akola ki aliwo ndawo oba y'omu y'oli kati ntuuka mu kyaki nakasimba bwe nti pikipiki omusumba atandika okwogera ebindiko ng'ate ono sina kye mugambye otyo aŋŋamba gwe omulundi gwe ogusoose yali infacti agamba nze naye nze nakitwala eddoboozi kunze gwe mulundi gwe ogusoose okujja wano naye olina embeera gy'oyitamu olina ebintu tomanyi gye byava bikozeseza buli kimu baganda bo batandise n'okugamba nti wabigula nawe yatuukawo buli kimu nansensera nga ali mu bayibuli omwo naye ng'ayogerayo ebintu nga 10 ogenda okulaba akonye ku kikola ki kukikuli kuggwe nayogera nga ogenda olaba akonye ekiri kuggwe naye nga kati nowano nentuula yali agenza okutuula akadakiika akatono savisi yaggwa saagala ekole ki eggwe bakutta waluma nga buli kyayogera kyonna kiri kunze n'agamba naye wano woze tetugenda kukwatako okukkiriza kw'obadde nakwo mu kusinza sitaani kwoba ojja nakwo wano osinze Katonda owanike emikono gy'osabe nga nebyensaba sikola ki nasabanga kimu Katonda njijaako olubaale nga esaala gyenkola ki gyensaba bwe naddayo kwolwo saafunamu omutima gunywa mmindi kwolwo saanywa ngenda okulaba enkeera nawo era nenzirayo nensaba kuba nagenda olunaku lwali lwa Mande nensaba n'olwokubiri n'olwokusatu paka olwokutaano kati olwokutaano olwo mukyala wange ne mugamba omanyi nze ngenze kukola ki kulokoka kati nga buli wetumala service eyo ng'ayita abaagala okola ki okulokoka neŋŋamba naye byaŋŋamba wendirokoka ngenda kugwa eddalu naye nga mweyo wiiki tebizze n'emmindi sigikoze eki siginywedde kati kwolwo neŋŋamba naye ekimala kikola ki kimala ebintu bino kambiweeyo nengenda nengula akaveera
kano wa kilo 10 nentandika okupakiramu wayina biwera ebiri ewaka so ebitali eri mu kyalo bino byendi nabyo waneeno wempangisa ebitonotono nembipakira ekiveera nekisibira eno ku mumwa kitegeeza byali kafunkunaali yenna mwalimu biki na biki mwalimu emmindi embugo bibbo eddagala nga buli kimu kyonna nga mwekiri nembisitula ku pipiki nengamba omukazi kati ngenze koye bannange totwala bintu nabisiba omukazi akaaba totwala bintu yali tamwagala naye yali tamwagala naye olwokuba nti jenga yali aneetaaga nga togudde eddalu yali alumirirwa gwe nga alumirirwa nze ng'era akaba kimu ogenda gwe eddalu mulongo ogenda gwe eddalu mulongo ogenda gwe eddalu oli mulongo siri mulongo naye lwakuba nti akuwaana akuyita mulongo nze kati naye muyita mulongo infact erinnya sifa abalyetuuma otisse ebintu ntisse ebintu omulongo wakugaana nangamba omanyi ngenda funayo omuntu nange gwe batuyita abalongo kubanga bulijjo mmanyi osooka kuzaalibwa nga muli balongo nene wewangwira ekitiibwa ekyo naye wanga gwokirina ne mukyalawo nga tebabazaala nti muli balongo nange ngenda funa we tukituukiriza oba batugatta nga tufuuka balongo kale sewo otikka ebintu mukakutiya ntikka ebintu tubitwala naye yakuwerekera twagenda naye wamugonzo naye wakati yagalaba nga maliridde nga kakibe kika kibe kimbikola ki mbitwala naye wakati mukugenda omutwe gwamba nefunamu ekigamba togenda kutuuka nengamba naye nedda nina okutuuka omutwe negunuma kamunguza nankwata naye omukyala samugaa nti kamunguza nkutta ngajja kutya okolaki gwe wali ovuga tuvuga ne tutuuka naye bwe natuuka bwe nti nga maze okupaakinga nvayo mu paakingi nyambuka eri omutwe ne guwona ebintu ebyo obitwala wa wali obitwala ku kyaki eyani ya pasita Bujingo yali ali batonye anti yatugamba nti bw'obanga olokose n'osigaza akati ojja kuba tolokose wano wagenda n'akwatuza obulokozi nali sinaba kugendayo naye natuulanga ne bamala okwatuza eki abaagala okulokoka naye nga nze nkyatidde olwabiri byenkola otidde okulokoka ogw'eddalu ngw'eddalu nga ntidde otidde okubeera omulalu webale nnyo akwati babalalu abambadde engoye ate nga tuli bayonjo kyekitwawula ku balalu bali abaki abalala kati nze nali ngenda fuuka bali abalalu abatanaaba nga kyentya kati saviisi eggwa agamba abaagala okulokoka mujje naye bw'obeera olina koolina mu waletiyo kajjeeyo kasuula awo Katonda tagenda kukola ng'olina ekirala ky'osinza era by'onaaba olokose ojja kuba olokose bya bwereere olina okuwaayo buli kimu oba irizi gijjeemu yesumulule mu kiwato nalwo luggwe kati nga ne bano abajja ne sapure nabo bagikola ki bajjamu ne bagisuula awo nenga kati nze lwakibiri sibireeta nange olwokutaano fakiti yali overnight esembayo kuba wabangayo overnight esembayo mu mwezi ebiseera ebyo nga ebeerayo overnight egyo esembayo mu mwezi yeyo yali yagwa 11 nkiraba nenjitwala olunaku lwakutaano nenzikirira emmanga nensumululayo ebintu byange bye naleese nembyetikka nabiteeka kuno ku kibegabega nentambula kati yali eri nanengera n'agamba abakamera mulengera ekijja oba temunnakirengera nabuuza mulimu ki ekyo mulowooza kiki kye baleeta leese lisalambwa soka tebaatya era ndowooza yatya olw'ensonga nti nali nsitudde ki nga tamanyi kiki kikola ki kyava yabagamba ndowooza balabe ekiki kyenzizaako nembireeta nagamba kikiko nze nze kulokoka nagamba obadde bubi ng'era ekituufu mukoze eki obadde osaana okulokoka nembireeta nembikubaawo ne babiyiwa nange muli nentya okusinziira ku bintu bye baayiwa ebyalimu
nange muli nakola ki muli ensibaga ng'ate ekyaliyo ebiriyo ebitamanyi ku kiggwa ebitamanyi bino Yesu Kristo ne bajja ne bagaba nange ng'obadde bubi nangamba ng'obadde bubi nengamba ono omusajja kituufu andaba mbadde bubi naye nga sinnakkiriza nti binaagenda nenga kandokoke ndaba ekikola ki ekiddako naye wakati mu kumala obiwaayo abantu bazze atwatuza obulokozi bwe nakoma okutegeera infact nina esaati eyo njirina nagikuuma gyeri ewaka gye nagenderamu yali t-shirt nagiza yonna eyulise nagenda okuva ku kyaki ng'ogamba nva mu lutalo nange enviiri mpira zivudde ku buti walwanagana n'abaali bakulokoza nga lubaale takuganya kwatula bulokozi kuyita Yesu kasaata ntiko okwatuza nenvaako awo ekyaddako saakimanya naye waliwo oko omuntu wange omu yaliyo mu kyaki yankubira naŋŋamba mwana gwe kulika nalabye naye walwanaga ebintu byabadde byamaanyi mukyala waliwa nga mukyala wange naye waali naye yali alina okwatula naye yalina okwatula kati nze wano binkuba bankwata esaati ziyulika t-shirt gyeri ewaka saategedde nandibadde njikuleetera nokolaki bamala okunsabira ngenda okuddamu okutegeera nga nze n'omutwe gwonna buli wenkwata bwenti nga mujjudde mafuta nga gakulukuta n'okukulukuta bakuyira kidomola nga gakulukuta nga ndi eri ku kitundubaali omukyala kuba senga yalwana yandibadde akiŋŋamba nti nange nakoze eki nalwanye naye ye teyakola ki nsuubira teyalwana kuba takiŋŋambangako kati mbeera awo nvaayo batuwandiikawo amannya naye wakati mu kwolwo okuva ku kyaki oba okuddamu okutegeera kyenyinza okugamba kubeera embeera buli omu ateeka okuba yagiyitamu mu buto olumanyi olunaku olubeera olwa Christmas nga bakugulidde olugoye olupya ebyokulya obirabaawo bazze totegedde wajja bikoze eki emirembe gy'owulira nga gisingawo nga muli obulamu bwange mpulira omubiri gwange guwewuse nga ne bwe ntambula nga mpulira sikyalina ng'emirembe gyempulira miyitirivu nembuuza mukazi wange nti kyempulira gwe kyowulirako ye owulira ki ko nze mpulira emirembe mpulira ndi muwewufu nnyo omugugu gwakutikkulwa n'owulira nga bujja olinga nga alina ekintu bujja ekyakubuutikira nga kikuzitoowerera kati n'owulira nga owewuse embeera nagiyitamu nempulira nga pulezidenti nga musinga emirembe nga talina kyalina kyempulira kyesikakola ki kyotalina nga tolina bulamu bwewegomba nga ndabira ddala emirembe emiyitirivu ennyo eri abadde ekituufu nali siriiwo okusinziira bwe namala okwatula embeera gye nawulira namanya nti wafuuka kitonde kijja namanya nti mbadde mu kufa oyo ye Mukama Yesu namanya nti mbadde mu kufa yoyo agaba emirembe egitaliko bw'osobola kugijja ebale nnyo wakati mu kubeera mu bintu ebyo byali byaliŋŋaana okukwata ku kiyitibwa ekyennyanja byebyennemesa nze okubeera n'omusambu ogwange ku lusozi gye baali bantwala okumpa baŋŋamba sirina kuddamu kulya byennyanja kati nga nze okungoba ku byennyanja obanga ŋŋambye siddamu kulya nva nze enva ezisinga okumpa omuliro kati ne ŋŋate bwengoba ku byennyanja ki kyoyagala nkola ennyama nze siri faani njirya kusanyusa balala we tuba nti tuli mu kikoosi naye nga nze ng'omuntu bw'oteekayo ebyennyanja n'ennyama mbawa byennyanja era olumanyi n'okulimba abalambu nze ennyama sigirya nti nendyemu ki naawe baali ate lubaali lwaki tayagala oba byennyanja buli musawo w'ekinnansi mpulira mbu tabiri abasinga kale obungi yadde mukene ate ze enva ezitandikirwako omuntu ng'olina ssente entono nga sibirya kati bwe nsaba bwe mba mmaze okulokoka ennaku nga 3 ebintu tebiddanga nga bwe nagambye nti bwe namala okutandika okusaba saddamu kunywa mmindi nga sikyalina mwoyo negufa kati ngenda olaba ndokose
sikyabiraba ne ŋŋamba naye byali byaŋŋaana kino ne kino siryanga byennyanja era nga wembirya ntabuka waliwo n'abali akaguma ne kamukwata wano nanti baba babigaana noyoka nowetikentamu okugyetolooza ennyumba yonna eyafumbi kakuveeko nairobaali munange nkwata ebyennyanja nagenda naawe ku ssatu awo ebwayise mukyeyiwa nengula kyagula kimu wagula empuuta mmeka kuba ebiseera ebyo byali bikyali mu layisi empuuta zo 10 n'ozikube waka nagula empuuta ndowooza zaalinga mu 10 omutwalo ogutya buno obutonotono obutonotono ebyo kati esawa zino babitunda ndowooza 15 n'ebiseera ebyo nga batuwa ebyo mu mutwalo batuyolera bano abaali bavuba obwennyanja obuto negenda nembiyoola nembireetera omukazi bifumbe kiba nagamba mbifumbe onaalya bibisi yangamba onaalya ko nze nalokose tewakyaliwo buzibu gwenga gwe mugamba nalokose nga ye takyajjukira nti mwayatudde obulokozi ndowooza ekituufu nange kyali kikyandimu kuba ekyanguza ebyennyanja bino kukakasiza ddala nti bwolokoka buli kimu kivaawo ekitegeera era bwe yakimbuuza saamunenya kuba nange kyekyakinguza ndabira eddala bino mwagala owolereza oli omulango tugende sebo kati netulya ebyennyanja byaffe bulungi nnyo ekiro ne tubiddamu ne kumakya ne tubiddamu nga tetulinaawo buzibu tetwaddamu kuleka kusaba tetutandika okusaba embeera negendera ddala naye nga buli bwe twaddayo eri ku kyalo betwagambanga nti tuli balokole nga bagamba musaaga kiggwe nti oli mulokole nti bw'oba mulokole nange ndi mulokole konse biri byobadde omanyi birala aina bino birala ino chapter mpya twafundewo essuula empya nembaga biri byemumanyi birala naye ndi mulokole ayitibwa omulokole kuba sikyalina kintu kyonna nti gwe ebintu byo tokyabirina nembaga nga sibirina nti tekisoboka kyetaaga kunoonyerezaako omuntu bw'olokoka nange kenyini wendi abangi tebanakukkiriza tebakkiriza kusinzira engeri baba bakumanyiimu balanga oba ogudde bugwiddalu kyekikwetera okwetembika mu balokole oba kyekitubifuula ffe kenyini abalokole nti tuli balalu kuba buli gwogamba gwe kati oli mulalu walokose tebakugamba nti oli mulalu nti walokose naye byoyogera biba byefumitiza oba nti byakiralu ng'olokoka otya ngenze noyogera ku byennyanja ogenda kuddayo ewuwo omusawo ali eyo Busoga bamuyita Majidu Ntalale oyo namukwata mu mutwe akaloba kayita edudi oyita eyiganga mu tawuni noyitawo ddala obeera nga agenda eyo simaye tololo paka eyo oluguudo lwoko yandiise ekyennyanja kiramba engege aye nno omusajja oli bannanga ateekamu supu mungi yanguza akasepiki kapya ate nga ndi wakulya engege eyo gye yagula yali engege batwagigulago mu kitundu engege mu kyawo tebaseera nnyo nga mu kibuga najjanjira mu supu kumpi akatamu kwagala kujjula n'alyoka ntwala ku kiswa nga nina kuliira eyo waggulu ekyennyanja ku kiswa waggulu ekyafuluka saawa zaalinga mukaaga awo ng'omusana gwakanga gwa saawa 9 ku 8 naye zaali mukaaga baaba gulinga gwaka nga gulimu n'obumasamasa kiseera kyali kinene okutuuka ku kiswa gye kyali ekifulufu twayita mu ttale nga teri kkubo kati bweyogedde ebyennyanja nonzijukiza naye nno ngaekinyisa kyennyanja ki oze empewo ezindiko zinveeko zifuluke ng'ekiswa ekyo wekyakola ki wekyafuluka ntudde waggulu ku kiswa waggulu nakyambuka ekyennyanja nakiriira mu katamu ne supu munywe ekyennyanja nawanya nakyo nkiridde nkimazeewo kati ninaata okuwuta supu muyitirivu ate yaŋŋamba simuyiwa kyokka ndeseeyo ye n'akomawo ewaka mala supu mpulira njala kuganga sina ng'omanyi omukyala w'olubuto oba obusawo olaga nti okuse nnyo ne weba enjala ekuluma kati nga ndi awo neŋŋamba ye omusajja ono okundeka mu ttale kikyannanze kumbe ekiswa kyentuddeko kiriko nnyini kyo akatamu nali wakalekayo amagumba nali wagateeka ku kiswa okwo kwendiiridde mala okuwuta supu akatamu nkavuunike naye banna abasaba baganda mwammanyiira ab'ekinnansi manya mwanzannyira ku bwongo ndidde nvaayo nsinkana nannyini nnyumba sesote yakula ndoza yali yakedde genda kufuna kyakulya
akomawo mu nnyumba yeewummulire mpulira ekintu kyekulula sikiraba naye nga mpulira ondaba ebisubi byenyeenya bino ate nga omanyi omusana ogwaka neŋŋamba batugamba oba mu ttale oyimirira wamu n'olinnyambu ku kigere kino mbu omusota tegukuluma nange bwe nakola nga nnyimirira mu kifo kimu nga nninnya ku ki ensiko yite yalimu kakubo kalaga nti waliyo abantu abayitayo ffe twagisagula busaguzi nga tugenda tunonya ekifwa ekyafuluka munnange ng'omusota gulyoka guyita ebbali awo bwe guti emisota egisula mu kiswa giba minene nga gwakula ne gulekawo n'ekyeyubulo ne gweyubula ne gugenda omanyi akaseera ke nasanga akazibu ova mu ttale eryokomawo ennyumba gye yali waali wala naye nga sebo omusajja yaŋŋamba ate tutunule emabega bw'oba ovaayo making sure ntotunudde waki mabega nvuddeyo mmanyi biwedde kumbe ebintu tebinnaggwa ayinawo enkoko gye yali anguzisizza mpanga nagigula emitwalo 2 kitundu nveeyigange eyo gye tuli amaze okunnaaza ku ddagala ansazeeyo ku misale baagala osala emisale naye wali ogisala mwagala osala emisale oba kakodi akalimu ki emisale gyasalibwanga nga nina oveeyo ntuuke Kampala ate ninye ngende Masaka olunaku lwennyini lwe lumu ntwale enkoko eyewaka ewaffe gye banzaala abasawo ab'ekinnansi babina obukwakulizo mbumbaddize byonna bye baali bankola wali maze obifulula kati ate wano mbitwalidde mu enkoko yiiyo buli kye mwanteekako mba mwandoga bibaddire kati kyekidda kakati bw'oyogedde n'onzijukiza emisoso gyaki gy'ebyennyanja omaze otuuka mu bulokozi ogenzeeko wamwe mu kyalo gye wakoleranga baŋŋamba gwe toli ki bagaana bawakana toli mulokole obeera mulokole naffe tuli ki balokole neŋŋamba kati abantu bano nina okubalagira ddala nti ndi muki ndi mulokole olwokola otya kati awo n'okugenda nentandika okusabirangayooko naye nga buli omu akiraba akikola ki yeekisika nga buli omu yeewuunya okuleka babalokole bennasangamu nembaga abannange ekituufu nakoze eki nalokose kati kyaki eyo naye omusumba oyo ojja mulaba tunaba tugenze ku mikolo omusumba oyo nga nkyaliyo eyo nga sinnavayo kudda eno emikolo gyaki egyokwanjula ani agenda kwanjula nze kennyini bagenda kunyanjula yoga ogenda kwanjula sinza agenda okwanjula bagenda kunyanjula omukyala aliwo akwanjula ono gwe nali naye mubiri okuva gwoyiriba naye mukyali mwenna tuli naye kale jadi jabirimu 7 guno gwenyini guno wale tonnaŋŋamba naye kale kasita mbitegedde kale guno gwenyini kati nze nalinamu ekisa okuzzaayooko emabega nti Katonda yali yammanya oba yali yanjagala nga nze sinnakitegeera bwe nabeera eyo mu kyalo nga nina ebintu ebyo oyo omusumba nze yali dereeva we nga mutambuza ku pikipiki namuvuganga naye olunaku olumu yayogera n'agamba amasabo mangi agali ku kyalo kuno kisuusa wali amasabo naye sigenda kukoowa kusaba kuba amanyi Katonda yagamba agagoba emizimu n'emisambwa nyenda kugagobako limu kulimu naye nga ye takimanyi nti ndi musamize naye nga ate mukwano gwange nga ate ye mukwano gwange nnyo naŋŋamba nkubuulire mukulu zaidi nyenda kugoba amasabo neŋŋane Katonda munyira ojja goba amalala naye eryange tojja ligoba bwe nti bwe nayogera eryange tojja ligoba mu mutima nga saagala akitegere kubanga amanyi nti omusumba ayinza obutaddamu kukolagana nange munnange naga ngenda goba amasabo naye bwe mmala okuloboka nenzirayo ne mugaba musumba bwena ekigambo kyewayogera nti ojja goba amasabo nenkuŋoola naye neryange walikola ki waligoba kwokumanya yaligobamu yaligoba n'amanya mayitirivu n'ennyumba mwe lyali yasaanawo ekitiibwa kimuddire Mukama yasaanawo onyumiriza weebaale kugabanako naffe bujulizi obwo kalowoozo ki koyinza okuwa olugendo lukyayongerayo kubanga kati omaze okulokoka obulamu awo bukyuse buteredde naye wakati mu kulokoka buli wenatuukanga waliwo ebiseera bye natuukanga nempuliranga emindi ewunya
esigala ekulondola nange nawuliranga eddagala nanti oba wakuma ku ddagala kati waliwo otukana obeera mu kifo n'owuliranga eddagala liwunya teriba nno nayo bali be babeera bakusiikuulira okujjukiza bye wakola osemererwe bakusendeekereza oddeyo okume kati olugendo lw'obulokozi si lwangu kyetaaga nga Katonda akwadde ekisa kuba wakati mu kulokoka awo tandika otambulira mu bulokole naye sanga omulokole waalina okubeera embeera yagolokoka eri baganda bange bali benajjanjabanga abajjanga mu ssabo lino nebagamba toyinza kulokoka olokoka otya ewaffe olabayo omulokole tuli basiraamu maama omusiraamu baganda bo bonna bonna basiraamu olokoka otya tekisoboka nimbagamba nze nakoze eki nalokose embeera netabuka nebalwana ne batuuka ekiseera nze nagamba wabeera yazalawo okulokoka kasata ali mu busamize nga bwati bwagamba baba yasalawo mwami yali mukyala nga bwati wagamba kasata ali mu buki mu busamize abalokole mwenna kana akatundu mukawulire kuba suubira buli mulokole alokose nga teyazalibwa mu bulokole kimutuukako newe kiba kikutuuseeko kiyiseemu otya kati wemala okulokoka muzeeyi ayogedde ebyo abeerawo bambi wayitawo emyezi ng'ena nga amaze okukyogera olwo akakasiza nti nze sikyavuddeyo mu buki mu bulokole agamba bwe mbanga nfudde abazzukulu baye bakola ki bansitulanga alamira olwonze abazzukulu baye bansitulanga tewabeeranga omwana wange akola ki ansitula kati muzeeyi alwala ng'amaze okwogera biri bw'alwala bano baganda bange bamuteekako akazito bamugamba kati gwe oli mulwadde oyinza okugenda naye omwana ono mulese mu bulokole obusiraamu bukakatako okumugamba aveyo mu buki mu bulokole mugamba akole ki kati engeri gyali omulwadde naga mwana wange vayo mu bulokole tolinsitulako ng'abantu alo okunziika ne mugamba maama wayogera nemugamba wayogera nti bw'oli bw'ofudde abazzukulu be bakusitula bwabivaako nze siri muzzukulu bw'obeera tewabivaako mbuulira koya nawe kikwetaagisa okunsitula fakiti yaŋŋamba okunnaaza si kunsitula ate gwe omunaaza otya gwe omusajja munnange olwo nno mulwadde nemugamba maama tekijja kusoboka kuba nze ndi mulokole obukakafu obujjawa nti gwe agenda okunsooka oba nze anaakusooka mu Katonda yakola ki yamanyi sigenda kuva mu sigenda kuva mu bulokole nti lwakusitula netuvaawo nga tukkanyiza nti sijja kola ki tojja kumusitula kati muzeeyi atuuka alwala avaawo bambi naye mukuvaawo nze yaliwo mu kumujjanjaba ne mukufa kwe kuba namutwala engeri gye nalinamu connection yalina ebombo tumutwala eyo ebombo ne bamujjanjaba gye yafiira naye agenda okufa nga nzaaliwo ate ng'olina omusitula ng'ate nina okukola buli kimu ekyetaagisa okukola ki okukolebwa kati wamala okufa wano ebyolumbe batabuka avaayo mulokole biki tefulumya olumbe kati awo mulumbe ng'ana okwetaba muki mu byokwabya ennyimbe zaabwe omuyaga gubaddewo era bw'obeera tomaze kutegeera Mukama mu kaseera ako osobola okukola ki okugwa ne baŋŋamba tekisoboka jangu oleete ssente ne bagamba manyi nze nalokoka kyenjagala okulaga nti bw'obeera osazeewo okulokoka lokokera ddala oleme okutunuulira abakwetoolodde kubanga bayibuli egamba nti bo be balijja gye tukola ki ffe tetuddewa gye bali nkaagala nnyako okitegeera kankola bulungi nnyo kakati nagenda nsiibye mu lumbe olwo ng'olumbi manya ebigenda okukola ki okubeerayo nagenda nsiibye ne baŋŋamba weereza ssente ez'olumbeko nze siziweereza embagamba manyi kyetugenda okukola nti nga bweseetaba mu nnyimbe
nze ngenda kukwata ebijja mbisibe tiles ne bangamba obeera toleese sente za lumbe n'ebijja tobikola ki tobikola senga onaabeera okikoze olw'empaka tugenda kusiba mbagamba kale tekirina buzibu naye sigenda kukola ki obawa sente nga kyebaagala basobole okunteeka mu mbeera ekuleetera okukkiriza okole bye baagala neŋŋamba tekijja kukola ki kusoboka sijja kuva mu bulokole kukola bye mwagala ne baŋŋamba kale bw'obeera bwoti bwekisazeewo nti tewali buzibu neŋŋamba naye mulumbe ngenda okukola ki okubeerayo ndabe omusiko akola ki agendako naye nga tewanyigidde mu mikolo saagenda era bwe nagenda ne tufuna we tutuula ne mukyala wange ne batambuza ebintu byabwe naye nga bajja jangu otuyambeko jangu tusitule entamu nti nedda tuleetere ku nkuziri nti nedda era byafundikira bikoze eki tetulina kye tukoze awo olutalo ne lusituka ekiro ne bagamba gwe tugenda kukolako revenge kati tukizudde oli omu kubalwanyisa obusiraamu osanyawo obusiraamu abaana baffe obeera nabo bagenda balokola tugenda kukolako revenge gyotagenda kukkiriza ne ku mukolo gwo tetugenda kulinnyayo togenda kutulabayo bamugezi ova mu bulokole tusobole okwetaba mu mukolo gwo omukolo tujja kujja kitolina kyaki gyosabira tujja kubugiriza ate ko kiŋŋambi ngenda kuyiwawo bantu bayitirivu ngenda kugula gomesi wakiryo zeewola nina ogubaako ogwo kakati ne baŋŋamba vaayo tusobole okuyimirira mu mukolo gwo obeera tovuddeeyo tugenda kukulaga nti omukolo gwo bugenda kulemerera revenge gye tugenda okukolako naye mbagamba mumanyi nti temulina revenge gye musobola kukolaki kunkolako asobola okukola revenge ye Katonda naye mmwe temugirina ne mbagamba ate kino kyendiko tekyenkana na busamize bwe nalimu nga temwaŋŋamba nti nveeyo ate nabo benyini baali ngate nammwe mwajjanga kitegeera kati ffe twenenya konze kati mba mwenenya nange nenenyeza eno gyendi nze nalaba ekitangala nalaba omusana sikyasobola kudda mu busiraamu nti vaayo konze sijja kuddayo kati omu n'ayagala okujja okunkuba olw'okuba mugambye nti sijja kukola ki kudda mu busiraamu nembagala sijja naye nga ntudde bwe nti mu katebe ekituufu kya byonna oli yali ajja okunkuba talina training gye yali akoze ate gwe oli trained okitegeera era natunula bwe nti nenga kati ono ne wabeera nkubya ekikonde talina kifo kyagenda kunkuba kyamanyi gw'omanya ate woyinza omukuba manya talina kifo kyamanyi kyayinza kunkuba kisobola kunkosa mwerigire ku bantu mpola kuba ojja kujja olowooze nti ogenda kusobola okulwana naye nga tolina training omwami ng'ate ye ogenda mukuba ekyobunafu akuba ekyamaanyi awo wejjusa ekyamukulumbiza kati era nali ntudde bwe nti era mu katebe nga nkoze bwe nti omutunuulira nga bwe bamukwata bamujja konze mumuta akole kyayagala nze simutidde kati ne bagala nedda kati ng'abamu bamanyi kuba nali sinalokoka nga nina obusungu bungi kitegeera lubalagaba obusungu nanti olina okambola leta embuzi kati waliwo omutabani n'agamba oyo newe mutakwata taata mumuleke talina kyayinza kukola yerokokera nze ntudde bwe nti nsirise ne bakola bye bakola ne boogera bye bayogera tebajja kujja ne mbagamba tekirina buzibu kuba nakimanya nti bwe nalokoka mwakifuna buki bulala naye mbagamba nze sobola kusuula bulokozi bwange nina okutambula nabwo omazemu ebbanga ki mu bulokole nalokoka 2016 omwezi gwali gwa 11 kati mu bulokole olina mulimo ki gwokolanga ki wafunyayo ekifo kyonna obulokole nayagala nnyo okuweerezaamu eri ekanisa ey'okukananirandi ewa pasita Bujingo gyosabira era gye nali nsabira gye nali nsabira kati nenvaayo nsonga ki ensonga eyanjijjayo ono omusumba gye nsabira yagenda n'akola najja akutandika okuweerezaawo mu kujjako olunaku lwe yajja infact lwali lwa Saturday
yenkya tugenda ku Kanani yali Saturday oba Lwakutaano kwezi 2 musumba ki gwoyogerako omusumba Edgar musumba wange ali ku church ki ali wano ku Glory Church e Kagoma okay oyo mumanyi kati mukuvaayo kwolwo omukyala nangamba waliwo omusumba yazze n'agenda tandika wawo church twandigenze tusabiranga okuba kumpi nze mpulira namwagadde konze goba wamwagadde yayagadde omusumba konze oba gwe wamwagadde akazi basoko okwagala abasumba otyo oba gwe wamwagadde nze simumanyi nze njagala eri neyagayira bujingo kati olw'okuba bambi mukyala wange mwagala ekyo bamulundi akumeka tukiwulidde olw'okuba mwagala bayakiŋŋamba samukayanya nnyo nengamba akankole kyakola ki ambi omusanyuse kyagala mulanga alumwa nengenda netutandika netusaba twalimu abantu obanga banna obanga ndowooza twali tetusukka bana naye ekyansanyusa ku musumba ayina ekintu kyeyakolanga kwate waaliwo bidongo ng'abantu wabi nnyo nga waliwo n'omuddo mu kyaki eyo gye njogerako naye musumba yakubanga engalo kubajjukira muzi nalokokera eri mu bidongo ng'ebyengalo tetubitegeera naye ng'akuba engalo nga yatendereza yazina buli kimu nga kiri kuki kuye nempulira nga kale musumba mwagadde ne Sande yajja ne tugenda naye kati tusabirawo omwezi nga gumu nempulira nga ate eri jempulira gye njagala okola ki okudda neŋŋamba omukyala nemugamba manyi gobeera obeera nze nzizeeyo kati ate naye nga kyenjogera ebiseera ebisinga netuddayo kati bambi omusumba olumu najja natugamba nange nga temukyalabikako ffe tujja kujja naye nga tumulimba naye nga kyetunoonya eri wano tukuba ki ngalo eri muzina bidongo ate eri mukikuba live atugamba katukole ki katudduke eri musumba bambi najja nga natunoonya tugamba lwaki mwagenda mukomeewo mu kyaki gye twatandika mujje tusabe naye wakati musumba mu kutugamba ebyo ebigambo ekyamazima Katonda naye eri yali kyeka atukoyeeyo ng'abaagala eno kumpi n'ewammwe kubanga ngambira nti Katonda eri yali atukoyeeyo ng'ayagala tujje eno mu biseera bimu musumba mwatwegayirira okudda okuweereza nsanga omukyala mugamba nina omusumba nti kyeki akagitandika twatandika naye okusaba naye atwegayira tukole ki tusabire eri nenze mpulira njagala eno kyangamba dduka emisinde toddamu kukirowoozaako dduka emisinde ogende mweyo kyaki eyakatandika wewali amafuta go ziri muzisanze zatandika dda naye wano wewali amafuta go dduka emisinde lwali lunaku lwa 6 enkeera ate nagenda saagenda naddayo ku Kanani kati lwatuuka ku Kanani omanyi omusumba kyeyayogera agamba bw'obanga osabidde wano emyaka 3 nga tolinaawo kyamagero kyosobola kuyimuka n'ogamba nti Mukama akoze kino abantu ne bakuba engalo ez'amaanyi okuleka ekirwadde kye walina emizimu egyali gikusumbuwa nga gyegyokka gyegyagenda musajja gwe ne mukazi gwe abatudde wano ababiri nga we mwaze bwova mugenda bunoonye ekyaki erimu amafuta gamu wano kitegeeza tewali mafuta gamu mwali mugezayo emyaka egyo twali tuli mu myaka 2 Katonda ayogera mugende muno ekyaki emuli amafuta gamu wali myaka nga 2 kitundu nga tukunikiriza okuweza emeka 3 neŋŋamba musumba oli anneegayirira oli yaŋŋambye nzituke wano ewali eki amafuta gange ng'ate buli bwemba neebase ndoota musumba ŋŋamba jangu tusabe ng'omulota ne mu birooto jangu tusabe olwo Mukama lwolota omusumba naddala aweereza mu butuufu aba Katonda yennyini mwene kati nengattako n'ekyoli wenako mawaya waka nemugamba mukazi wamanyi eri nsigaye tegenda mugundi mulankyawo naye mu Sunday service sigenda kugenda kwe kusala era twatuuka musumba n'atwaniriza nnyo
agamba bano baali bagenda naye kati batubuulire bwe bakomyewo kofe tukomyewo atalikola ki kati eri Bukanani twayagala nnyo okuweereza naye ne tutafuna chance nti ebintu mwatandika byatandika dda buli kimu ne tutafuna chance eweereza mpozi nga bwe tuba tuweereza mu nkuŋŋaana ennene n'olaba abagwa n'ogenda n'obakwatako n'oyambako bano okitegeera nga empeereza gye tuweereza ne tugaa kati katukole ki katudde kati eno mwafuna obuweereza bwe tudde eno ate era nakyo okufunawo obuweereza Katonda yamala kwogera kuba nali ngenzeeyo mu kyalo ng'ali omuzeeyi wange afudde waliwo oyo omusumba era jjamula bamuyita musumba Saamu n'aŋŋamba naye abalokole kitusibye nga ggwe bw'olokose fuba nnyo otunuulire ebintu bino bye ngenda okugamba omanya otya nti okuze mu Katonda obulokole obuluddemu naye okakasa otya nti okuze n'agamba okukakasa nti okuze olina okubaako ku kyaki omulimu gw'okola ki gw'okola naye bw'obeera ku kyaki nga tolinaako mulimu gw'okola manya okyali bubi kati olinako omulimu okwo kati bwe twavaayo eyo neŋŋamba musumba mutandise ntya okubaako awantu wakola ki wanyiga mugambye ntya era nali ntegese okugamba musumba nti musumba baako akantu kompa oba kwera oba kola ki kyoba ompa mwemba mpeerereza ati musumba Service olwaggwa n'agamba bani abaagala okubeera ba Asha wano nawanikirawo ngenda okuwanika nga ne mukyala wange naye akoze eki nga wanise twawanikira mu kaseera kamu mweba Asha kati awo musumba n'atuwa obwa Asha kitiibwa kyomuddize Mukama nga mulimu gwenkola ekirungi nnyo okubeera mu kyaki ng'olinamu obuweereza emboozi bweti bwe badde ekitundu kino bwetyo Mukama watusobozesezza okutambula ne Blaza Katumba Zaidi ng'akubuyira olugendo lw'obulamu bwe nga bwe yali yakyali musiraamu ate okutuuka alokoke sebo nkweyanzizza nnyo era nga nsaba obeeko ekyawandiikibwa kimu ky'osomera abantu ba Mukama n'oluvannyuma obasiibule pozi abalokole bonna kyembasaba abaalokoka nga nze nga balina ebibasumbuwa mu Bayibuli muno bwe tuba tugenze mu Lukka 10:19 ekyawandiikibwa ekyo bikulawo fumanyi twagala nnyo Bayibuli ng'omuntu byoyogera tobijje mu mutwe wakubadde gwe oba obimanyi naye tulage nti biina ebyawandiikibwa biva kati essaawa zino tulina obuzibu bunene abantu b'okuba nti bingi batoogerako kyokka nga ate mu Bayibuli mwebiri naye wombuulira we kiri naye n'akyenoonyeza kiba kirungi nnyo ogaye Lukka mmeka Lukka 10:19 okay wagamba wati natuukawo naawe gwe oli nkulaba Lukka 10:19 Mukama wakulaze ndabirewo kinnonzi natuukawo mbadde ndaba nga gwoliwo ntuuseewo anti gw'osoma nzija confirming nkusomere n'oluganda lwange nga si lulungi nze mpaawo oba ofunyeewo waawo laba Lukka 10:19 wagamba nti laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe so tewali kintu ekinaabakolanga obubi n'akatono tewamala kati n'ekirala kiri mu Makko mu Makko 16 Lukka laba yoneeno Makko Makko wagamba watya Maka Makko ye Matayo Makko Maka malabye Makko Meka 16:17 Makko 16:17 wagamba nti era obubonero siwewo nti era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza abanaagobanga emizimu mu linnya lyange obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza
abagoba emizimu mu linnya lyange. Okay. Kitegeeza tusobola okugoba emiti. Emizimu. Ate era n'ekirala kiri mu Matayo. Matayo 18:18. Ogambye tomanyi soma Luganda. Bible joyina ya Luganda. Ate ng'obimanyi. Nsoma Luganda naye. Ngabi kuli muntu ani abikuteeka mu mukazi wo. Wabikulaminga. Matayo 18 mmeka? Matayo 18:18. Okay. Omanyi kwesomera, tomanyi kusomera balala. Omanyi kusoma nganze. 18:18. Nonyewo. Yes, 18:18. Wagamba weyayo 18 nga siyala 17 yino. Wawana mazima mbagamba. Yes, mazima. Matayo 18:18 wagamba nti mazima mbagamba nti byonna bye mulisaba ku nsi biri mazima mbagamba nti byonna bye mulisaba ku nsi birisibwa mu ggulu era byonna bye mulisu ndamusomawo bulungi 18 Matayo wagamba nti mazima mbagamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibwa mu ggulu era byonna bye mulisumulula ku nsi birisumululwa mu ggulu. Okay. Byonna bye mulisiba ku nsi birisibwa mu ggulu. Byonna bye mulisumulula ku nsi birisumululwa mu ggulu. Okay. Kitegeera. Kati kitegeeza ennyiriri ezo zituwa obuyinza ku mbeera yonna ebeera eri obulamu bwaffe. Okay. Mbono tusinze nange munnange. Nadde sinnakafuna kano. Bituwa obuyinza oba Luka 10:19 ogiwulidde weeyogera etuwa obuyinza okulinnya ku byana by'emisota n'enjaba ate ne bitatukola ki ne tusaako omuliro busagwa wadde obulabe. Kati mpozi n'ekirala osobola okugenda mu Isaya 45. Agamba wati mu Isaya 45 bikulawo. Yogerawo bajja kwenoonyezaawo olina ngo omanyiwo omuntu. Kamba somerewo. Bwati bwayogera Mukama. Bwagamba oyo gwe yafukako amafuta. Anti Oluganda bannange siri mulungi. Isaya 45 okutandikirawo wagamba bwati bwayogera Mukama. Bwatyo Mukama bwagamba oyo gwe yafukako amafuta kulwawo kulo amafuta kulo gwe nkutte ku mukono gwo ogwaddyo okujeemula amawanga mu maaso ge era ndisumulula ebiwato by'abakabaka okuggulawo enzigi mu maaso ge ne mu biwankaki teziriggalwawo. Okay. Kitegedde. Kale Mukama aba yakufukako amafuta asobola okukozesa kabaka yennyini n'asituka n'azina neziwankaki neziggula ate nga tezibanyanguza kumala gaggula. Naye obanga oliko ekisa kya Mukama n'amafuta ge buli kimu kitegeeza tewaliwo kitasoboka kutuukibwako. Nkweyanziza ssebo webale nnyo. Mukama nsaba akunsanyusize wakati nga famire ekugambye mbutegenda abeerawo ku mukolo gwo. Mukama akubugirize mu kisa kye omukolo gwo gunyume n'okusinga bye baali baddeko mu kitiibwa aye totyanga mwenna batulaba abafamily nga bakugambye nti bakuleseewo mulabire kunze bwe bansuula nafa wendi mulamu Mukama anjudeyo mu kitiibwa nangatako mu abooluganda tulina muli bangi. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Munyenye yakaya kuzukuseeyo yake sharinga subscribinga likinga Mukama abawe nnyo omukisa omweraba.